La wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Abatulamu mwenna ku ku Salam TV television gaggadde olutime gaggadde abaami n'abakyala, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bayozayoza okumalako Ramadan, era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize emirimu gyaffe, era mbayozayoza n'okubeera nti sittati muzimazeeko, era nsaba Allah akkirize, era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize bye tutawanye nga tuli mu Ramadan, mu saddaaka, mu mirimu emirungi, ate bigenderere abantu bagende mu maaso n'okuliisa nga babadde baliisa, n'okunywesa nga babadde banywesa, n'okuyamba. Saddaaka tekoma bukomi mu kisiibo, wabula egenderera. Abooluganda, tuli ku musomo ogw'abavubuka. Abavubuka ab'omulembe guno twagala tutunuulire emitendera ani ayitibwa omuvubuka era ki kye tutegeeza mu buvubuka. Ashabab, obuvubuka marhalatun umuriya yamurru biha al insan, kuba mitendera egy'obulamu omuntu gyayitamu. Tabda, gitandika min sinni al-bulugh, omuntu okuva lwakula, ay hawali sinni 15 ani al-umur, kutandika n'emyaka 15, watantahi taqriban fi sinni al-40, era emyaka egyo ne gikoma mu myaka 4. Okuva myaka 15 okutuuka ku myaka 4, awo wewali sinni ashabab, emyaka gy'obuvubuka 15 paka ku 4. Kasita otandika 4 mu 2, olwoba otandisa ate marhala oba mutendera mulala. Hunaka naawo nno wolaba man yajal tantahi qabla al-40, waliwo abafiira mu myaka nga teginatuuka 4, wa akharuna ate abalala yusalunaha bayunga ila al-50 ne batuuka mu myaka 5. walakin arrajih, naye ekisinga obutuufu min hatha tahdid mu mbeera eyo yonna, anna marhalati shababi, nti mazima emitendera gy'obuvubuka tantahi fi sinni al-40, gikoma ku myaka 4 min al-umri, mu buwangazi. lianna al-insana, kubanga omuntu fi hatha sinni, mu myaka egyo, yasilu ila haddihi fi numu, wakoma n'okukula. wal aslu lagawi li kalimati shabab yadullu ala amrayn, annama wal quwwa. Mu lulimi oluwarabu bwe tuba tuzze ku kigambo ekitibwa shabab, kitegeeza ebigambo bibiri: annamau, okukula, wal quwwa, n'amaanyi. wanajidu fi al-Qur'an al-Karim, tusingana mu Qur'an ey'ekitiibwa, anna sinna 40, mazima emyaka 40 dakhilat fi hadha al-ma'na, jingirira ddala mu makulu ago, kama fi qawlihi subhanahu wa ta'ala, nga Allah batugamba, hatta idha balaga ashudda, omuntu bw'aba amaze okukakata, wa balaga 40 sana, naweza emyaka 40, egyo gye gikomako. wa hadha ma'na anna al-insana, ekyo nno kitegeeza nti mazima omuntu idha balaga ashudda, bw'aba amaze okufuna amaanyi n'akakata, ay qawiyun, w'amaanyi, wa shab, wa balaga 40 sana, avubuka n'atuuka mu myaka 40, ay tanaha aqluhu wa kamila fahmuhu, amakulu nti amagezi ge n'okutegeera kwe kuba kujjudde. Naye ebintu ebikulu ebiri mu buvubuka, hiya ahamu al-marahil, gema kwegamba lyeddaala mu by'obuwangazi, lyeddaala erisinga obukulu, lima tatamayazu bihi an ghairihi, kubanga lirina biryawula n'abantu ku birala. wa min dhalika ma yali, twagala tutunulira ebintu ebyo. fitratu quwwa wal intaj, obuvubuka bulimu amaanyi, wal intaj, n'okubeera nti tuyina okufuna results eziva mu buvubuka. yamuru al insan, omuntu ayita fi marahili hayatihi, mu bulamu bwe bwonna, bimarahili tatafawut quwwa wa du'fa, ng'ama ebbanga lyayitamu mubaamu amaanyi ate mubaamu n'obunafu. fahuwa yakhruju ila dunya, ajja ku nsi kuno saghiran, nga mwana muto, dhaifan, nga munafu, la ya'lamu shay'an, nga talina kyategeera, thumma yakburu, oluvannyuma n'akula, shay'an fa shay'a,
ng'akula mpola mpola fayuqawi jismahu omubiri gwe ne gutandika okufuna amaanyi n'afuuka kabode watanmu hawasahu ne sensi ze ne tandika okutegeera okukula mpola mpola wayazdadu aqlan wa ilma n'atandika okubeera nga yeeyongera amagezi geeyongera wa ilman n'okumanya hatta yablugha ashudda okutuusa lwakakatira ddala ala sabili mithal omuntu atandikira mu nasare n'agenda mu P1 wuyo P5 wuyo n'atuuka mu P7 aqlan amagezi gagenda gakula nibibamuwa bigenda bituukana n'amagezi ge mpaka hatta yablugha ashudda okutuusa lwakakata n'atuuka mu university. Qur'ani ekitiibwa etunyonyola ku muvubuka ila hadha tur fi hayati al-insan munkulaakulana eyo eri mu bulamu bw'omuntu atugamba ati haithu yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala Allah ategeeza wallahu akhrajakum Allah yoye yabajja min butuni ummahatikum mu mbuto z'abanyammwe la ta'lamuna shay'an nga temulina kye mumanyi gwe omuvubuka yepanka olwaleero wali tolina kyomanyi waja'ala lakum sam'a wal absara Mungu n'abawa as-sam'a amatu wal absara n'amaaso wal af'ida n'omutima la'allakum tashkurun nakyayagala mwebaze Allah subhanahu wa ta'ala ay anna Allah amakulu nti Allah subhanahu wa ta'ala akhraja ibadahu ajja abaddu be min butuni ummahatihim mu mbuto z'abanyaabwe la ya'lamuna shay'an nga tebalina kye bamanyi thumma ba'da hadha oluvannyuma lw'ekyo yarzuquhum abagabira kugaba n'abagabira sam'a okuwulira kuba mulimu ne bakiggala abatawuli nga bavubuka naye la yasma'un tebawulira bali awo la yaqilun tebategeera alladhina yadrikuna al aswat nakuteekako amatu gano agawulira wal absara n'abateekako n'amaaso allati biha yahusuna al mar'iya wal af'ida agalaba nga begaweereza ku mutima wahiya al uqul nga gaweereza ku magezi allati yumayizu biha baina al ashya omuntu asobole okwawula wakati w'ebintu dhariha ebirina akabenje wa nafi'iha n'ebirina emigaso wa hadhihi alquwa walhawas amaanyi ago n'ebyo sensi z'olina tahsulu linsana tadriji omuntu wabifuna ng'ayise mu mitendera qalilan mpola mpola kullama kabura buli lwaba akula zayyada fi sam'ihi yeeyongera mu kuwulira wa basarihi n'okulaba wa aqlihi n'amagezi ge hatta yablugha ashudda okutuusa lwakakatira ddala wa innama ja'ala ta'ala hadhihi fi al-insan Allah subhanahu wa ta'ala yabiteeka ku muntu liyatamakkana biha min ibada abeere nga atebenkera nabyo n'okumusinza kusinza katonda w'ekitiibwa fayasta'inu bikulli jarihihi abeere nga yeeyambisa buli kiyungo wa ulwi na buli nyingo wa quwa n'amaanyi ala ta'ati maulahu okugondera katonda we walakinna hadhihi alfitra naye nno emitendera egyo gyoyitamu min alquwa mu maanyi allati sahibu marhalatu shabab egyo egikwatagana n'emitendera gy'obuvubuka la taduumu tekigenderera fa inna al insana mazima omuntu yurad maratan ukhra ataddayo omulundi omulala ila dhaf n'abeera nga munafu idha taqaddam bihi al-umr bwabanga agenzeeko mu maaso shof kiche tugenderera nti gumuvuka ali awo teweeyagala nnyo era totunuulira mukadde ng'omutunuulira nti talina mugaso akaseera kano ak'emyaka 15 okutuuka ku myaka 4 kaseera katono nnyo kali mu myaka nga 25 ne kaseera katono nnyo bwe kabeera nti kaseera katono nnyo oyina okukakozesa ate oyina okubeera omuntu mulamu kubanga naawe bw'obanga Mungu akaddamye mpola mpola tuula umrak obuwangazi bwo ojja ate kasanga era akaseera ako Mungu akakuwa kubeera ng'ozimbiramu obulamu obuzimba otya ng'obuzimba marahil ku marahili gaayo olina okusomeramu olina okupakasizaamu olina okubeera nga kuba omuntu okuva ku myaka 15 kutuuka ku 23 aba amaze okusoma ku university ate awo n'atandika okukola ku myaka 4 aba amaze okukakata ng'akoledde ddala afuuse omuntu wa buvunaanyizibwa era ng'olina okugyamu ebyetaagisa ebyo tatlubuhu al-umam ensi byeyagala wa taqwi alayhi al-hadarat
era nga kugenda okuzimbira civilization obugunjufu tekulli zamani wa makani mu buli kifo oba na buli mbeera. فإن المحرثون في سلك العمل على اختلاف أنواعه معظم من هذه الفئة فئة الشباب. embeera no munange zosiŋŋaana mu myaka egyo si mbeera nnyangu kuva ku myaka 15 mpaka ku myaka 4 waliwo otuuka nga tokyalabirirwa tokyasoma owulira nga ne bwoba otuusa ogenda okusoma masters otandika okwenoonyezaako okukola gwe kennyini okwerabirira kitaawo akulabiridde okuva mu nasale mpaka lwakutuusiza ku university. Kati ku university otandika okwerabirira masters noga nti akamukole nga bwenkola otandika okuzimba obulamu bwo. Yakati marhala bwogavaamu ago notandika ate okuyingira marhala ag'obukadde. تعود الأفضلية لهذه المرحلة من العلم لما يتمتع به الإنسان فيها من القوة والنشاط. emyaka egyo okuva ku myaka 15 ogenda ku myaka 4 emyaka egyo mirungi nnyo omuntu agyeyagaliramu. walima yatawaffaru laha fiha min kamali alhawas kubanga abeera ebiyunge bye byonna abeera nga ddala bifunye embavu. fi hadhihi almarhala mu biseera ebyobuvuka myaka 15 mpaka 4 aqda intifai bihawasi wosobola okugasiza n'ebintu bya Allah subhanahu wa ta'ala byakuwa min ayi marhalatin ukhra nga wetegekera amarhala oba engeri egy'okuddako. ومما يدل على كون هذه المرحلة هي أفضل مراحل العمر ekiraga nti emyaka egyo kuva 15 mpaka 4 nti gye gisingira ddala mu buwangazi bw'omuntu huwa anna subhanahu wa ta'ala kubanga owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yujazi nnasu yawm al-qiyama Mungu agenda kusasula abantu yajal ahli janna shababun la yahrumuna abada. Mungu bali bayingiza abantu ejjana okumanya emyaka gy'obuvuka mirungi. Allah subhanahu wa ta'ala bwaba agenda kuyingiza ejjana tagenda kuyingirizaamu bakadde abantu bonna agenda kubakola repair baddeyo ala sinni shabab wa dhalika lwaki akikola min kamali saada kubanga emyaka gy'obuvubuka gye gisinga okweyagaza omuntu. kama anna rahati alhayat wa bahajatiha ghaliba ma takunu fi marhalati shabab nga bolaba okweyagala kw'omuntu n'okubeera nga yeetuusaako buli kyonna kyayagala bekuba kutambula bekuba kukola bekuba kupakasa akyetuusaako ebyo byonna bikolebwa fi marhalati shabab mu biseera bya buvuka. fahiya marhala omutendera ogwo gw'obuvuka yatatala ilaihi assaghir wa yatamannaha alkabir buli muntu yenna agwettanira omuto n'omukulu. walidha fakad baka alaiha shuyukhu era bwekityo kyova olaba nti abasajja abakulu bakaaba watughanni biha shuara era ne bayimba ennyimba laita shababa yaudu yauma singa obuvubuka bwali budda fa akhbiruhu bima fa'alani almashib nimba nnyonnyola abasajja baga nti singa obuvubuka bwali bukomawo nimba nnyonnyola obukadde kye bunkoze. naye atwalu marahil al'umr obuwangazi obusinga obuwanvu inna umra al-insan mazima obuwangazi bw'omuntu fil ghalib okusinga okugitwaliza awamu baina 60 wa 70 sana buli wakati wa myaka 67. lwaki kubanga akhbara rasulullah sallallahu alaihi wasallam mbaka yatunnyonnyola hina qala mu kiseera we yagambira nti a'mari ummati obuwangazi bw'ekibiina kyange kino ekya Muhammad baina 60 wa 70 buli wakati w'emyaka 67 wa aqalluhum man yajuz dhalika ni batono nnyo abatuuka mu egyo emyaka. fa inna alwasط hisabi lihadhain aladadain 70 okubala okuli wakati w'enkaaga n'ensanvu huwa 65 emyaka giba 65. wa idha kana zaman bwe libeeranga ebbanga sinni tufula min alwilada hatta nihayati 14 wa sinni shababi min bidayati 15 ila nihayati 40 wa sinni alkuhura min alhadi و40 حتى نهاية 50 وسن شيوخها بعد ذلك إلى آخر الأمر. begiberanga emyaka tulabi nti okuva ku myaka egy'ekito okutuuka ku myaka 15 okuva ku myaka 15 okutuuka ku myaka 4 n'okuva ku myaka 4 ne weeyongerayo ku nkaaga mu 5 n'ensanvu najidu tusiŋŋaana anna marhalati shabab nti ebbanga ly'abavubuka hiya a'la nisba yebbanga erisinga okubeera waggulu fi marahil al-umr mu buwangazi bwonna. lidha nabwekityo fa innahu yakunu fiha aktharu tajarub alhaya mumusinga okubeera okugezesebwa kw'obulamu wal amal n'okukola wal intaj ne results oba n'ebivaamu. watataddahu nisbatu marhalati shababi ila ghayriha min marahil al-umr
era tuyinza okweyambisa timetable egamba nti almarhala atufula emitendera gy'obwana obuto okuva mu kuzaalibwa gikoma ku myaka arabiatul ashara emyaka 14 ate gy'obuvubuka giba ku myaka 15 mpaka ku myaka 4 ate kuhula y'okusajjakula kiva ku myaka 41 mpaka ku myaka 5 ate gy'obukadde giva ku myaka 51 mpaka lwofa. Kati osiŋŋaana nti emyaka gy'obuvubuka 40 40 ne 15 obuli asebo agaliwo wakati awo 4 ne 15 ku muntu okubeera nga asajjakula n'23 okutuuka osanga nga marhala aga shababu gaba mawanvu nnyo okusinga amarahil oba ensonga endala. Ashabab abavubuka mu nsi mwonna imadul umam zenkondo ensi kwetambulira. Ashabab abavubuka fi jamii al-atwari mu mirembe gyonna wa fi ayi qatar min al-aqtar na muli mpuyi zonna mu mpuyi z'ensi humu ibadu hadarati al-umam yensi enkondo ebeerako okukulaakulana kw'ensi n'obugunjufu. Wasiru nahlatiha era kyekibeera ekyama ky'obugunjufu bwayo liannahum fi sinni alhimam almutawathiba waljuhudi almabdhula kubanga abavubuka bonna ensi kweba yesigamidde va wano kwaffe mu Afirika abantu abajolonga abavubuka naye abavubuka ensi zonna mu nsi bw'ototereeza abavubuka ensi eba ekulemye kobeere nga oli mukulembeze era kyova olaba nti buli lwe bataayaaya ofuna ebizibu kuba naawe kennyini mu magye toyinza kuyingizamu bakadde buli kintu kyonna oteekwa okubeera nga abavubuka bateekebwateekebwa mu nteekebwateekebwa esinga okubeera ennungi naddala hukuma zigavumenti ziteekwa okuteekateeka abavubuka enteekateeka ennungi ziteekwa obbasomesa ziteekwa obbajjanjaba ziteekwa obbawa emirimu ziteekwa obbakolera entegeka yonna erabika nti batebenkera kuba ye hadara bwe bugunjufu bw'ensi. Abavubuka bwe bugunjufu bw'ensi. Abavubuka be balina okuvuga ennyonyi teri mukadde avuga ennyonyi oba za magye oba za bulijjo. Abavubuka be balina okukola emirimu gy'okutambuza abantu. Abavubuka be balina okubeera nga be bakola mu masamba be balima kasita omuvubuka mu myaka egyo ogaana omutegeka ensi eyinza okutabukako n'akabe kasinge nebeera nga tetereeredde ddala bw'obeera nga tokoze eki totegese kubanga be bavubuka ensi kweyimiridde. Waghaliba ma yumathilu shababu nisbatu al-uzma okusingira ddala Sheikh baba awandiika ebigambo binaga nti okusingira ddala abavubuka batwala omuwendo munene nnyo min sukkaani mu buli batuuze fi duwali namiya mu nsi ezikula duwali namiya developing countries ezikula nga Uganda. Kakati bebange batwala omuwendo munene olina okubeera omwegendereza nnyo. Al-amru alladhi yaktadhi mazida min al-ihtimami bihi ensonga eyo yeetaaga okwettanirwa wal istithmaru fihi n'okubeera nga tugifunamu ebibala haithu ya'tamidu numuwu khairati hadhihi almujtamaat kubanga okwesigamirwa kw'ebirungi by'ensi mu society oba mu community gye tubaamu yonna wa mulahakatiha limutalibi atatawur tafawuka heka al-amaliha wa judati ala mada jadwa unsur ash-shabab fiha ebeera eteekwa kubeera nga etambulira ku bavubuka bwe tuba twagala ensi etereere eteekwa kubeera nga abavubuka batereera bo. Walihadha sabab nekulwa ensonga eyo yennyini najidu tusiŋŋaana annahu sur'anu ma yanharu ay mujtamatu llahi qimatu idha ma wuhina shababuhu tusanga nti ensi ebeerimu abavubuka ne batakwatibwako esebengerera nefuuka kisiisisi ebbanga lyemala nga ensi tekutte ku bavubuka baayo kubayigiriza na kubatendeka mirimo. Kankuwa ekyokulabako ekya Uganda wano. Uganda yalina amasomero nga tulina university tulina college tulina institute tulina buli kintu kyonna ng'omuvubuka atasobodde kugenda kubanga olwo yali etegeka ng'omuvubuka atasobodde kugenda ku university agenda mu college n'asoma omulimu n'asoma okubajja n'asoma obwamakanika n'asoma obuweereza. Waliwo hotels ezakolanga ku nsonga ezo ng'omuntu catering n'ebirala basobola okubikola. Lwaki bategeka abavubuka bano naye olwaleero ensi yaffe be ne batezzeemu kutereeza abavubuka tukyafuna ebizibu bingi. Abakubi obutayimbwa bakyeyongera
na buli kintu kyonna kubanga bo emyaka gyabwe tomubuulira. Shabab tutekwa okuzzaayo abantu basome mu college nti bano basomesa, bano babazzi, bano bamakanika, bano bakozi ba nguudo, bano baaki, basobole okubeera nga batendekebwa, bateekebwa kubanga eggwanga lyonna litategekera bavubuka baalyo. Okugwa kwalyo kuba kwangu kuba abennyininyini be badda mu kunywa enjaga, bennyini be badda mu kubba, oba tulina bantu ojja kubatta, ojja kubasiba, naye si ye solution yakubalabira nti abavubuka bateekwa okuteekebwako ekifuba batendekebwe, ate ng'okiteekamu ssente gwe gavumenti basobole okubeera nga batambula bulungi. Sheekh kino kyagamba nti ebiseera ebisinga ensi yonna obunafu bwayo n'okulemwa kwayo nkasita enyomerera abavubuka. Wa aglaqat dunahu nawafidh al-ilm wal khibra, kasita eggalawo amadirisa nawafidh, amadirisa ag'okumanya, wal khibra n'okubeera nga abavubuka baweebwa obukugu obumala, omanya nti eggwanga terikyali kuba be bavubuka. Abavubuka ye imad, ye mpagi ey'ensi kwetambulira. Era ojja kusanga nti abavubuka muvubuka munnaabwe baba yeesimbyewo min nahiya min nawahiya mu kimu ku kitundu ku bitundu bamugenderako wanga amanye ebizibu byabwe. Era ekiseera kijja kutuuka ng'omukadde yenna takyasobola kwesimba mu kitundu ne bamuwa kalulu. Lwaki? Li anna shabab, kubanga abavubuka beera abangi, nisba yaabwe ebeera nnyingi nnyo okusinga abantu abakuze mu myaka kuva ku myaka 5 kubanga baba bangi. N'olwensonga eyo bainama tatakaddamu mujtamaat al-ukhra, ate mujtama society endala zikula, watasbiqu ghayriha mu'tamida ala farik zaman fi itlaq hadhihi at-taqat al-aqsa ma tastati', kubanga zo zikula. Lwaki? ensi endala zikula kasita zibeera nga abavubuka baazo zibadde zibategekedde ne batandika okukola emirimu nga tebadda mbuyaayi, tebadda mu kuwoogana, tebadda mu kukola ki. Kasita abavubuka bakola ensi etebenkera. وكلما اغتنمت الدول طاقات شبابها في العلم والإنتاج وبناء الحضارة زاد إنتاجها حققت أهدافها. eggwanga lyonna kasita litegekera abavubuka ne babeera nga abavubuka bategekeddwa mu ntegeka ennungi, ne babeera nga bayina ebintu byabwe bibakuŋŋaanya, bayina ensonga zaabwe. Kati olaba olwaleero Bulaaya abavubuka baayo abasinga bategekedde okuzannya emipiira. Tunuulira nawala abavubuka ba wano olw'okubeera nti bakyettanira, buli omu alina club gy'awagira, nti nze ndi wa Chelsea, ndi wa Man U, ndi ki, kubanga yo embeera bwetyo. Bali abazungu bategekera abavubuka baabwe ne babeera ng'ensi yaabwe erina takaddumu. Amma Afrika naye Abafirika mu duwali namiya, mu mawanga agakyakula, babeera balagajjalira abavubuka baabwe, ekivaamu abavubuka ne bafuuka ekizibu, ne bakwata emmundu, ne bayingira ensiko, ne bakola buli kintu kyonna effujjo. Olwaki? Kubanga la amala lahum, era tewaliwo nteekateeka ensi gye bebakoledde eyinza kubafuula bize, n'abeera nga tasiiba njala, n'abeera nga alina bwasula, n'abeera nga bw'aba asobodde okubeera nga tamattu, okweyagala mu nsi sikiri haramu, asobola okubeera nga afuna akasente akamuyamba. Insha Allah omulundi ogujja tujja kutunuulira al-islam wa shabab, obusiraamu n'abavubuka insha Allah. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.